ogera amazima abendale muzentu nudde emizanyo tugizanye nefe tukola ki fe twekuba Makinde Ssaabagabo nga ffe ab'NRM tulinamu abantu nga bogambe tuli bankwe ate tulina effitina kituufu tulinamu abantu abataagaliza ate nga b'NRM tulinamu abantu abataagaliza ate nga ba NRM nze nkungidde NRM nga sifuna wadde ekiki naye obuzibu bw'abakulembeze betwesiga tubeesiga ne tugamba bakungira ku kyalo ekiro najja ku kyalo kyo nakunga ab'NUP n'abawaayo akasente ogenda okutuuka enkyangu owemuka ku kyalo ogenda oyimba NRM ng'ate omukulembeze y'omuggu obakuba ekiro yatuukiridde ab'NUP n'abawaayo akasente kati bwe ne bakulaba ng'omusiru abakulembeze baffe mutumaanire mutwesigise ebyalo tubanoonyeza obululu mulekerawo tulina ebizibu bingi naye tetulina batuyamba buli we tugenda tetufuna buyambi Makinde Ssaabagabo oba twerabirwa mu gavumenti eno oba twakola ki nsanyu erisinga nsanyuka nnyo kubanga President Museveni atukodde oluguudo lwaffe olwa Busaabala nsanyuka nnyo mwamu ku luno ndowooza abaakuba NRM akalulu bakakasizza nti bye baalonda tebyaliyo era nkiwa abavubuka bangi abeesibanga ku bya osimanyi mbumuyaga ndowooza bakirabye nti omuyaga tegulina kalungi ke gubaleetedde n'olwekyo tukyalina chance bwe tunaaba tugikozesezza bulungi nkakasa nga akalulu akajja tujja kufuna more NRM flag bearers nga bayitamu okusinga akalulu akawedde naye n'ekyo okukituukako bannange tukendeeze ku nkwe n'okwevuma ab'NRM ate ffe twevuma kati nze ngenda n'entunuulira ebigenda mu maaso kaakati era nze njagala kusaba abali wano bannange nze seninde mutawaanira bwereere okunvumira ku mikutu bambi nze mbasaba temwemenya nnyo temwemenya muvumira bwereere mutawaanira bwereere nze kyensaba kiri ekintu kimu musale busazi magezi kulaba nti twongera okwesonyiwa tusonyiwagane oba olina gwe wasobya tusonyiwagane NRM bwe tutadde kusonyiwagana tetugenda kumalako abaana bano ab'opposition era stiru bajja tuwangula bwe tunaasigala nga tukyerumaaluma ate njagala mukkirize there is no angel in these things bino ebyokwesimbawo twewaayo bwewi buli flag bearer ali wano olina sente ze wasaasaanya ezitabalwa muwendo ate nga tezinnaddawo mano gyange njagala kubasaba kino tukiwomyemu omutwe nga bannawakisa mbeegayirira olunaku tusuubira nga 5 naye ne bwe tunaaba lukyuseemuko era tujja bategeeza naye nga 5 Julaayi lwe lunaku lwe tusuubira okwebaza President Museveni Kololo era tujja kubasaba bannawakiso mujje mu bungi era tubanjule tugambe nti Your Excellency bannawakiso baabwe n'olwekyo twagala mwenna muyiike Kololo mukunga abantu bajje Kololo tusobole okusiima n'okulaga bannayuganda ne bannayuganda okulaga President Museveni nti weewaawo wayinza okubaawo ebiganye naye ekyamazima twetaaga tumusiime ate ekisinga obukulu tugezeeko n'okusigala nga tujjukiza abavubuka n'abantu baffe ebirungi President Museveni byatuuseeko ne gavumenti y'NRM kubanga bwe tutaakola ekyo 2026 abantu bajja kuba oboolyawo beetaaga buseera okusigala nga tubajjukiza tusobole okulaba nga tufuna obuwanguzi okwebaza mukyala Kyanjoolo muganda wange Hassan Nasaba tunagenda okuvaano nga tuzze nga bagaba twazze ate sibe tunataddayo tujja kubanga emiti ekigazi ekifo badde okyagala gala wabadde akyagala kiriko ne Majidu naye twekubemu ttooki kubasa twali asingako munne nga tetusikaganye bitogi
tusobola okuddamu okutwala ebifo byaffe byonna mu Wakiso district. Unit tumene voice ki ensonga y'okubiri mobilization y'NRM mu Wakiso district yali ensonga n'amabeka y'ensonga lwaki twakola kino. Ensonga y'okusatu wolofeya y'awafulaga Berala abakwata kaadi y'NRM Berala 21-26 batandika ekibiina kino si lwakubanga twali tulina nnyo naye twava mu kalulu nga tumudde tugaa titujja kubeera okwekubagiza essanyu yadde tuli mu nnaku okuba nti abantu bano bali wano era nja okutegeeza yeno tiimu egenda okukola mobilization nze nkakasa akalulu ka 2026 tujja kukanyumirwa. Warned and stand warned that there are lions coming after you. In a district ani yagigula oyagamba ati yiye ani yagula kubisiro constituency oba constituency endala tugenda goba buli kakica. President Museveni ayagala okulaba district ye Wakiso ngeri kuki wano politics w'eggwanga watandikira kati bwe tuba tugamba Mama Saninde oye nga muddamu mutya awalala mwenna tubawulira naye muli ku byammwe mujja nga mukimanyi. Bwe tuba tugamba nti Gavana Mayanja tugamba tutya abala bonna abajja bali kuki ate tugenda kuba bazibu nnyo kubanga ne ttiimu egenda okunoonya akalulu ako egenda kulonchingibwa. Bwe tugamba nti Kalishema ye chairman wa NRM structure bali bamulwa ba MP tayina yadde flag bearer yadde noogu ayina kyasalawo okuyamba abantu wa school ground. Ekyo ekisirani ekyatutomera njagala tukigambe kiddeejo kirina okukola kitya bamu NRM nga baakula bamamerito ba Profesa Bukenya bonna balina steeke mu Wakiso tetubalaba. Wetuba tetubalaba nga temusobola kukola reunion ebagatta mwenna abakyali mu bukulembeze kuba bali bakyalina amasannyalaze. Profesa Bukenya tayogerwako mu busiro kibi ngaawo nalebo Seninde waliwo wotoyogerwako kibi nga bakusalako omutwe. Ono mwanyinaffe embabazi twamufunanga kirabo atugase lwaki temutukolera omulimu ne mutugatta ne muyita bafulaga beala nga namwe muzenga 10 kuba muwera mu busiro North muwera wano mu Wakiso ne president ava wano tubeera tya nga tumuyigga buyizi. Ebyonoonye Wakiso bye bino basebwe ne banyabo mulirize kino ebyonoonye Wakiso ebbanga lyonna bye bino. Ekisooka enkwe ekisooka ki ekyokubiri butagaliza butakola ki ekyokusatu ensaalwa. Ezo ensonga 3 tuzitwale nga Ssemasonga bwe tunaazijja kugenda kuzimba Wakiso. Saagala tukubire Mama Seninde akalulu nga mugamba nti yeyeka mu box ne mumumaki saawa eno Mama Seninde talina kyataakolera Wakiso naye akalulu kamwe kalagawa. Tubeegayiridde n'ogwanga mujje President Museveni gwe muyimba gwe mwagala mwambadde yero akalulu ke kabulirawa ate nga mwe bangi mbeegayiridde kati tukoze eki tusimbudde ebyabaawo kati tutandike chapter empya tutandike chapter yogamba nti Wakiso tusimbudde President ku ntikko Honorable Seninde kuki Cheki nalema Mayanja kuki naye njagala okubasaba twongeremu amaanyi ate tugezeeko kendeeza ku nkwe bwe tunakendeeza enkwe bolyawo tunaamalako. Naye Kampala mu kalulu akawedde I understand ba flag bearers babawa obukadde 5 ab'e Wakiso ba flag bearers bafuna emitwalo 10. Njagala okubategeeza bwe nagenda ku kitebe kya NRM Secretariat nkubye nnyo okulwanirira ekintu ekyo okulaba nga abakulembeze mu Wakiso oba Wakiso district ebeera recognized nga Kampala bweri. Era njagala okubategeeza Mukama nga akyatuwadde obulamu
nga nkyaliyo ku kitebe kya NRM nja kufuba okulaba nga ba flag bearers mu Wakiso bali considered ng'ab'e Kampala bwe babeera. Ekyo njagala okukibeeyamira mikwano. Kasita naba nga nkyaliyo nga tukyali balamu, I will fight for that. Kubanga nfubye nnyo okulaga bannange era ne President nakimusaba nti Wakiso district erina obutaddamu ku recognizingibwa nga district. Buli constituency bagirabe nga district. Wakiso bwe kiba kyetaagisa bagitunuulire nga region on its own. Era njagala okubakakasa bannange ku kitebe, njagala okwebaza Secretary General kubanga yakkiriza nti Wakiso buli constituency tugenda gi recognizing nga district. Nga bwe mulaba Kampala district buli division eri recognized as an independent NRM district. Kati naffe constituency njagala bagitunuulire nga an independent district. N'olwekyo bannange ndi eyo naye mbirwanirira era mbakakasa nja kubirwanirira nnyo era akalulu akajja Mukama nga ye mbeezi waffe nga tukyali balamu kubanga tukkiriza nga Mukama jatuwa obulamu tujja kulwana nnyo okulaba nga mwenna abanesimbawo mu Wakiso mu NRM muwangula akalulu akajja. Ekyo njagala obbakakasa tujja kutambulira wamu. We shall do our best. Kakati this opportunity to thank the flag bearers of Wakiso district because as the national mobilizer of the NRM party, I have been working with this team to ensure that next election NRM wins the election, because we know there have been challenges, but it is us, the voters and the supporters of NRM, to find ways of closing those gaps. I want to thank the people of Wakiso, much as we had a lot of challenges, but I know and I want to confirm that as at the Secretariat, we have been able to organize and to agree that NRM as a district is too huge. The population is big. Wakiso district must be recognized as Kampala, because in every division of Kampala was looked at and made an NRM district. So in the same way, we are going to make Wakiso district constituencies as NRM districts. So I want to thank the Right Honorable Secretary General and the team at the NRM Secretariat for having accepted that. And I know His Excellency the President, our chairman, has also agreed to that. So we are going to ensure that we work together, mobilize our people, and 2026 must be a different election for NRM. We have assured these people that the issue of selfishness, the issue of confusion amongst the leaders in NRM, the issue of lack of coordination must be checked, because if we don't do that, we shall still find challenges in 2026. So I have appealed to the people to ensure that we forgive each other. If we don't forgive each other, we shall never move. We must stop the business of infighting. Because if we are a mass party, we must make sure that all the people that support NRM come on board and we forgive each other. We ensure that we look out for the activities that the NRM government has been able to provide at the grassroots, so that our people benefit. Once our people benefit from the government programs, they will be able to appreciate the work that NRM has done. And His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Therefore, elections in 2026 will be a walkover. So I want to thank everybody. And I want to thank the people of NRM in Wakiso district, because they have realized their mistakes and they are ready to change. And so we have hope. We are going to do this in all districts of Buganda and Busoga, because that is where we had the biggest problem. And I know we shall win, because people have realized the mistakes that were made. And I believe we are going to have a difference. Wenzoga tugoberede protocol. Ssentebe aliwo ngatera waffe waye kuberedde mu Wakiso abalonde batabadde nane mukubereko mu ngalo bannaye. Moses Mayanja, ssentebe w'abafulaga beara mu Wakiso district, twala omukisa guno n'essanyu lingi
ne secretariat olwokuba nti mwayongera otuyambako okulwanga omukolo gwonna mu maaso. Njagala kutegeeza edisitulikiti eno eringa kitengejjo olwaleero. Tetulina we twekwata ffe nga bannawakiso. Bakubuuza memba wa paalamenti oyaani zenerinnya simu. Kintu kino nakitandika kutukumaakuma nga bafulo ne kansala oyo yakuwangula ayinza obutawuli kanso era nga tuleeta ne bano bakola ki basobola bannaffe bali tubagamba tatwetereeze banatwanga tulina obusobozi ate batukolewo ne muki ne mu structure amasendereza asanga chairman nga musiraamu ate nga esetibwayo naaleero tuli ku likodi wali nabuvule musabukawunti lwali buno bwebudde tugande kulinda mu maaso eri tutandike okwesiiga enziro maama ekitubeeza omukolo okufaanagana bwe guti kweteekateeka 26 talima bafulaga beya abawangula n'abatawangula n'olwekyo neyanza sebo neyanzizza